was of NRM. Omulamuzi Albert Asiimwe erinnya lye lyongedde okumanyika oluvannyuma lw'akalulu ka 2026. Ono yabadde mu mitambo gy'emisango egy'okuddamu okubala obululu mu constituency 3. Kuno kuliko ogwa Ismail Semakula eryayagala okubala akalulu ka Kalungu West kaddibwemu okubalibwa. Yadde omulamuzi ono yali alagidde akalulu kano okuddamu okubalibwa, bokisi ezimu zasangibwa teziriiko siiru olw'enteekateeka y'okubala akalulu kano n'esiyimirizibwa. Omusango ogwokubiri gwe gwa Vincent Bamulanga Kisempijja eyaddukira mu kkooti eno ng'ayagala akalulu ka Kalungu East kaddemu okubalibwa, nga Sempijja yali awakanya obuwanguzi bwa munna NUP Yusufu Kiruta Nkerettanyi, era omulamuzi ono yalagira akalulu kano kaddibwemu okubalibwa, naye gye byaggwera bokisi ezimu zasangibwa teziriiko siiru ekyaviirako enteekateeka eno nayo okukomaawo. Omusango omulamuzi Albert Asiimwe bwe yaakasembayo okusala byokuddamu okubala akalulu keeko omubaka omukyala wa Masaka City nga guno gwatwalibwayo munna NRM Justin Namere, era ono yali awakanya obuwanguzi bwa munna NUP Rose Nalubobwa, nga gye byaggweredde omulamuzi yalagidde okubala akalulu kano kuddibwemu. Okubala akalulu kano okwatutte ennaku eziri mu 3, bokisi emu yasangiddwa nga teriiko siiru, bokisi endala ng'erimu olulu bwa Namere bwokka, nga n'ebirala ebyefaananyiriza bityo byeresse, naye nga kino tekyalobedde mulamuzi kulangira munna NRM Justin Namere ku buwanguzi, nga kino kyasazizaamu obuwanguzi bwa Rose Nalubobwa eyasooka okulangirirwa ku buwanguzi ku kalulu akakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde omwaka 2026. Munnamateeka Asumaani Basaalirwa atusoose kutaputa amateeka kyekoogera singa akalulu kaba kakuddamu okubalibwa. Kyokubiri kkooti ne zigamba nti bwe muba musazeewo okuddamu okubala akalulu ne kisangibwa, kati kkooti zenjogerako ze zawaggulu, kuba zino kkooti za chief magistrate ne magistrate grade 1 kkooti za wansi oba kkooti nto, naye kkooti enkulu, kkooti ensukkulu mu high court, court of appeal zaamala dde okulambika nti bw'oba osazeewo okuddamu okubala akalulu, gwe nga chief magistrate ne weesanga nga siiru eziri ku boxes ez'enjawulo teziriiko mmenyefu zaggibwako, kiba kitegeeza nti ekigendererwa ky'okubala akalulu kiba kifudde, awo akalulu kaba tekabalibwa. So waba wayiseewo tosobola kuzuukuka ku lunaku olw'omunaana oba olw'omwenda n'ogamba nti osaba kubala akalulu, kuba etteeka ligamba kiteekeddwa kukolebwa mu nnaku 7. Anthony Asiimwe, omumyuka pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society, agamba nti ebyabadde Masaka mu kuddamu okubala akalulu n'okutuusa kati bikyabatabudde. Kkooti tedda mu kunnyonnyola nti ate bokisi weebeemu oba bw'eba ng'eriko kino kasita abawo okutataganyizibwa kwonna. So twalabye nga omulamuzi ye mwennyini avudde n'agamba zibadde bokisi, simanyi emu ebadde terina ekyawansi, ezimu tezibaddeemu bululu, endala nga nzigule, endala ate nodda mu kunnyonnyola nti ezo kanzireke ngende mu maaso, kimenya amateeka era kikyamu nnyo. Onagamba nti ensonga zino tezanditwaliddwa nga za lubalaato. Maybe ekyandibadde twandibadde nga tulaba ebitongole ebyenjawulo ng'essiga eddamuzi oba Judicial Service Commission ne bavaayo. Ayongerako nti kyekiseera ennongoosereza zikolebwe mu ssemateeka okukyusa engeri abalamuzi gye balondebwamu. Kuba ennongoosereza zaamu gye twandibadde tukola mu mateeka wandibadde n'ebibonerezo nga birikira nti omulamuzi wakola kino kye kibonerezo, naye kyokuba n'abalamuzi nga balinga nantagambwako nkola byenjagala kuba ndi mulamuzi, teri agenda kunjogerako, kikyamu nnyo. Awo mu ebizibu ebisinga y'engeri n'abalamuzi bano gye balondebwamu, nti etteeka olirina okukyukamu. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, agesigika.